Ekibumba is liver. Ekibumba is liver. Yeah, so kati abadde atuse kiseera nga asesema musaayi mostly. Ngasesema musaayi. Kati ng'oluusi ne waba akosa stool agenda kukola mubeeramu musaayi. Tuli Mulago. Kakati bamisoko nzigiremu konsomu ku bantu abo batuwadde ku ssente. Esimu oli yagiina. Abadde alina gwe. Naye nga bambi mwenna abaweereza ssente. Thank you bambi. Tuzirabye just Zaira kiriddeko naye wali alina baakima ngenda akomewo mba nzisome zonna ezize. Naye nga bambi thank you so much. Buli yenna afunye kyafunye n'akituwa tweyanziza. However small it is, however big it is, thank you so much. So much. Enamba twagibasomedde era ngenda giddamu eri 0704 88 63 73 ereta Nasoro Sharon. Kyonna ekitono kyolina ne woba olina 2,000 ne woba olina 5,000. Suspect, thank you. Suspect, thank you. Let me pray for her. Yeah, ne sala tuzaniriza atalina kyolina naawe ngoso tuwereze sala naye tujaniriza mnange. Yeah. Eri 0704 embeera ya bunkenke, embeera ya nnaku, embeera ya kwennyamira. Mama wa Agatha paka olunaku olwaliro nkoledde story eno ng'embeera ya bunkenke ddala awo e Mulago. Okusinza ku Agatha mukazi wattu yavuddeyo n'ategeeza eggwanga kinnamwagaddeko Agatha kwe kuva n'abeera open eri abantu. Yategeeza eggwanga nti ddala kituufu maama we mulwadde, ekyokubiri n'ekirinza okubeera nga kimutawaanya kibumba nkyava ku kyekibumba kya maama wa Agatha okubeera nga kimutawaanya otuuka okubeera nga bamuddusa mu ddwaliro ensonga ya kenge. Agatha avudde ebyo ne byonna n'abyogera openly olw'ensonga mukyala ali open on two ate beetaaga bambi ku buyambi abamuddukire Agatha asobole okubeera nga basasulayo akasente basobole okubeera nga balongoosa maama we asobole okubeera nga yeeyagalira mu bulamu bw'ensi eno. Yayogedde ensonga ne maama we emunywesa akenge sinti anywa kakyeyagalire munnange ng'abantu abasinga muyinza okubeera nga mukirowooza. Abantu abamu banywa akenge banywa enjaga sigala n'ebisigadde ng'ebyo olw'ensonga ez'enjawulo era nga otuula n'obawuliriza babeera n'ensonga zaabwe ng'abantu. Agatha talina buzibu naye okuvaayo okusaba obuyambi asobole okutaasa maama we waliwo abantu abamu abaduguddemu okubeera olutalo ne batandika okubeera nga bamuvuma. Kyokka bambi kakazi kattu tekalina buzibu wadde n'omuntu n'omu. Ne Tom D kyekimu kineno kankibawe nga sinabeera nga mbawa buvidiyo obusingako ku n'abantu ki kye bayogedde. Tom D omulaba nti musajja muyimbi akasente ke akayiriba mu kuyimba naye mazima na testifyingako ku ki Tom D kyasobola okubeera nali nkirabyeko n'amaaso gange ku ki Tom D kyasobola okubeera singa teyali muyimbi. Gwokimanyi Tom D kyasobola okubeera omanyi eggaali ya Tom D kyesobola okukola Justin Case singa teyali popular mbu alina erinnya Tom D omanyi ki kyasobola okukola oba kyasobola okubeera Justin Case ekyokulya kibuze mu music oba ebintu byonna ebirala bigota ne biganyi. Omanyi Tom D mulimu n'abantu abamu abasazi. Kati just imagine on Alien Skin n'eggaali ye singa Alien Skin yali tayimba golooza bandibadde bakola ki? Kale abamu ogamba bakyabikola nerowooza impact yandibadde yenkana wako Black Badia nga asobola otambula nga abantu bamutegeddemu eyi Black Badia ki ekyama nkyasobola okukola okimanyi. Abantu abamu ebintu ebimu bitwala nga byakuzanya naye Mukama Katonda abeera wadde omuntu ate sibami muyambiraawo ate mu embracing. Agatha tukusabira maama wa asobole okubeera nga ssuuka at least n'abantu basobole okubeera nga bakwasizaako abantu. Gwe nawe n'omuyimbi nga wandyagadde okukola oluyimba lwa audio studio weeri. Gwe nawe n'omuyimbi nga wandyagadde okubeera ng'okola music video yo ennungi ezanyibwe ne ku TV stations ez'enjawulo studio oba cameras weeziri. Bwakubikuwa enamba y'essimu ebisigadde obitulekene yena embeera ya maama wa Agatha. Mama yatandika mpola kati sigenda balima mama wange ayinamu problem ya alcohol addict. Anywa mukenge. Due to some stress abazadde abamu bagenda ne bafunamu nabo mental issues. Nataddeko ebidio omulala mukwano thank you. Yajjanja bataatawe ewaka yajjanja bataatawe ewaffe ewaka kati daddy we ayika ya